Kuweereza Mukama yeebazibwe mu kuweereza ku kifaananyi kino. Engeri kati gwe gy'olina groups ate ku social media kubeerako. Omusumba ono abbye abantu, abba churches, abbye amakanisa. Bw'ajja mu church agamba oyo bishop, yeeyita bishop, talina church, talina wadde naye abbira mu linnya lya bishop n'ayambala koola. Ajja mu church n'agamba omusumba kuganya school fees mu bantu ne kuba ekitundu. Omusumba ng'abantu abajjako ssente. Bw'amala obbajjako ssente ng'adduka ne ssente, pasita nga bamukwata nga bamuteeka mu kkomera. Abasumba batandise obbasiba. Ono omusajja mbidde emyaka 3. Fayiro eziri ekibuli ku poliisi tewali mpitirivu. Fayiro eziri mu kkooti mpitirivu. Buli wamu ateekawo ssente. Bamukwata we bamuta. Bamukwata we bamuta. Waliwo omusumba w'Embaale yagambye baakola ki? Yasolooza miliyoni 2 n'azimuwa, yadduse Mbakaage, yadduse mu kyaki. Omulala musumba w'e Nansana yamuggyako miliyoni 5. Amaka ga kitaawe gonna babadde bagenda gatematema. Kagadi yabba miliyoni 3. Omusumba waayo ne bamusiba mu kkomera n'atunda ebibanja bye n'essomero lye, n'era ssente zimulemye okumalayo. Abbye Uganda yonna, abantu bali mu kubonaabona. So kati ne tusalawo ne tugamba tugenda kusindikira mikwano gyaffe abali ku social media abalina groups balabike nti bakomentinga, era tukusaba okomentinge. Bw'oba oyina connection yonna tusindike ebifaananyi bino. Tumanyi gavumenti ejja kuvaayo eyambe ekkanisa ya Mukama waffe, ejja kuvaayo eyambe ekkanisa ya Kristo. Namugongo oyo yonna abbye abantu bikko miliyoni 600, hoima miliyoni nga 7. Kati omuntu gwe n'abeera ng'ateebwa buteebwa ate nga abba makyaki. Naffe wano eruzire wange yajja n'abba ssente n'azitwala. Katonda yannyamba buyambi n'enjiyo okulabika nti nziriza abantu ssente zaabwe. N'olwekyo tutuukiridde abamu abakulu basumba, abasumba babatuukiridde nga basaba balabike bo balina eddoboozi, balabike nti boogerako naye tebasobodde kwogera. So kati tusazeewo ng'Abakristaayo n'abasumba abatonotono tuveeyo tugende ku social media, osanga gavumenti eneevaayo. Ali mu ggwanga muno bamuggyako pasipooti ne bamuggyako byonna, naye era asobola okutufuluma n'adduka. Naye byonna tubikwasi tugenda n'olwekyo muneekomentinga oba osobola okukola obuyambi bwonna oba okulabika nti naawe oyongerayo ekintu kino tuba tukwaniriza.